Mbalamusiza nnyo mwenna abantu ba Ssaabasajja Kabaka bannayuganda mwenna abawangalira wano mu UAE ate n'ensi z'obuwalabu mwenna. Amanya gange nze Johnson Ssengendo, njagala okubatuusaako enteekateeka eyazze wano mu UAE ate n'ensi z'obuwalabu zonna nga nalondebwa nga kayungirizi wa Kyaddondo CBS Pewosa. Nalondebwa omukungu Michael Kawoya Mwebe nga ye ssenkulu wa radio yaffe eya CBS ate era nga y'omu ku managing director aba CBS Kyaddondo Pewosa, era nga nalondebwa okubeera kayungirizi okubagatta ku nkola eno ejja okutuyamba nga bannayuganda abawangalira wano mu UAE. Tukimanyi bulungi nnyo nti nno bannayuganda muli wano mukola ssente naye nga oba oliawo zeetaagisa okuteekisaamu amaanyi mu ngeri y'okuinvestinga, mu ngeri y'okuzizaazisaamu ate n'okuzikuuma. CBS Pewosa ekoze omulimu munene nnyo e Uganda, mu nsi yaffe mu Buganda, mu bantu ba Ssaabasajja Kabaka. Twagala okwebaza omukisa guno gwazze wano mu UAE. Kakati enkola egenda kubeera bweti: omuntu gwo wenna ayagala okwegatta ku Kyaddondo CBS Pewosa ojja kubeera nga okwatagana nange nkubuulira ebisingawo, naye ebimu ngenda bimenyamenyamukko wano. Kyaddondo CBS Pewosa enkola eno eriwo okuyamba abantu ba Ssaabasajja Kabaka n'abantu mwenna bannayuganda okumanya bino ebintu, okweteekamu embeera y'okutereka ssente kye tuyisa okusevinga, culture y'okusevinga. Ekirala okweteekamu culture y'okuyingiramu investment, okutandikawo ebintu business ze bayita business empangaazi, to invest business empangaazi zoyinza okulaba nti omwana n'omuzzukulu n'azisangawo. Ekintu ekirala kwe kweteekamu enkola y'obwegassi. Obwegassi nakyo kiri mu Kyaddondo CBS Pewosa, nga ngenda kubeera nsomesa ebintu ebyenjawulo, ngenda kubeera nga mbabuulira enkola nga bweri n'abagibenefitinzemu oba abafunye mu nkola eno. Uganda ekoze bulungi nnyo ng'eri ku level y'amasaza. Amasaza ag'enjawulo galina enkola eno, naye nga nze ndi kayungirizi wa Kyaddondo CBS Pewosa. Kati omuntu ayagala okwegatta ku Kyaddondo CBS Pewosa, biki byalina okubeera nabyo? Musobola okwegattako nga ssekinoomu, musobola okwegattako ng'ekibiina oba group. Kati omuntu yegattako omu obeera weetaagisa bino: omutwalo gumu ogwa membership, sente zino tugenda kubizibala mu sente z'e Uganda. Omutwalo gumu ogwa membership, emitwalo 6 gya shares ze tuyinza okuyita emigabo. Omutwalo gumu 25,000 ezo sente za kugulirawo akawunti ko bamanya nti no kati ono ayinayo sente boys n'okubeera nga bamonitalinga akawunti yo. Ebo omala okubeera nga obifunye, ojja kubeera nga osobola okwewandiisa n'ekiro ekijja okuba okwetaagisa ebikwogerako nga passport copy number, then bijja okwetaagisa ebirala, obufaananyi, ojjuza form osobola ojjuza online n'ogimpeereza n'egisindikayo ne bajja approvinga, then n'obeera nga otandika ne bakugulyawo akawunti n'otandika okuba nga oterekayo ssente zo. Biki ebyo birimu ebyogganyulwa? Ebyogganyulwa nga gwe omuntu by'obeera osobola okufunamu shares z'oguze zibeera zikukolera amagoba. Shares ezo zigabanyizibwamu mitwalo 6. Bw'obeera ng'oguze share 2, mitwalo 12. Bw'oyongera shares 4 n'obeera mitwalo 24. Ogenda ogula shares ne zibeera nga zikukolera amagoba. Sente ez'okutereka nazo zigenda kubeera nga weeziri, ezo zo ng'osobola okuzijjayo wonna weezaagalidde nga zo zaakutereka nga tezikukolera amagoba ng'era bw'olaba mutereka mu bbanka. Kati nkubiriza mwenna abantu ba Ssaabasajja Kabaka, abantu abali mu UAE, abantu abali mu nsi z'obuwalabu, oli Qatar, oli Oman, oli Saudi Arabia, okunkontakitinga mbeere nga mbateeka ku nkola eno egenda okutuyamba nga tukola ssente naye ate nga tuzisuubira okubeera nga zigenda kuba zituzaalira n'okwongera okuzaalamu n'okugazibya enfuna yaffe. Ekintu ekirala, osobola okwegattanga group. Musobola okwegattanga group ne mutandikawo ekibiina ne mbeera nga mutereka nga group, era nga mulina ekigendererwa eky'okwekulaakulanya mwenna awamu ate n'okwekulaakulanya nga ssekinoomu. Ebyetaagisa nga mwagala okwegattako nga group, mujja kwetaagisa okubeera n'abakulembeze
omuli ssentebe, omuli omuwanika, omuli n'omuwandiisi. Abo abantu basatu be beetaagibwa amannya gaabwe nga ba signatories, naye era nga ne lisiti y'abamemba bonna bebeera yeetaagisibwa. Bamemba oba ekibiina kitandikira ku bantu 5 okoma nga ku bantu 30 nga mulina gurupu yammwe, nga mulina culture of saving. Musobola okusavinga buli mwezi, musobola okusavinga oba buli week okusinziira ku busobozi bwammwe. Ekirala ekyetaagisa, mujja kwetaagisa ssente za shares. Shares ezitandikibwako batandikira ku mitwalo 6, era nga ssente zonna z'oguzeemu shares oba emigabo zigabanyizibwamu mu mitwalo 6. Mujja kwetaagisa omutwalo gumu 12500, ezo za kubaggulirawo akawunta. Akawunta bw'emala okuggulwawo, era mujja kwetaagisaayo n'5000 ez'akatabo kubabeera bateeka ebiboogerako mmwe nga bammemba. Awo akawunti yammwe ejja kubeera nga esobola okubeera ng'eggulwawo. Mbaweereza foomu ne mugijjuza, ne ngiweerezaayo, ne baapuruvinga okusaba kwammwe, ne mutandika okutereka nga babagguliddewo n'akawunta. Nayogeddeko n'abakulembeze aba Kyaddondo CBS Pewosa, bagenda tuggulirawo desike eya mobile money, nga bw'obeera otereseeyo ssente zo oba ofunye buzibu bwonna bw'ofunye naye nga weetaaga ku ssente zo z'otereseewo, nga basobola okuwayalinga ssente zo ne bazijja ku akawunti yo ne bazikuweereza butereevu ku muntu oyo gw'obeera oyagala okuyamba, oba ali mu buzibu, oba mwana mulwadde, oba school fees. Naye ezo ssente z'okutereka obuteresi eza saving z'osobola ozijjayo, naye zo tezikola magoba ng'ate shares. Olina okutereka ng'ate bw'oggulayo ne ku shares. Shares zo zigabanyizibwa oba amagobo gafunamu buli luvannyuma lwa mwaka, era nga emigabo bwe gibeera. Osobola kunfuna ku nnamba y'essimu okwongera okuttaanya oba oliawo kyesoogeddeeko mu vidiyo eno, era nga mbeere nga nja kuba nzija n'abantu ab'enjawulo abasobola okutubuulira biki bye tuyinza okuinvestinga mu Uganda. Ettaka olinza ddigulawa, oyagala kuzimba, ani ayinza okukuzimbira? Era bw'oba oyagala ttaka, wa oyinza okufuna ettaka ettuufu? Ebyo byonna tugenda kubeera nga tuli mu pulogulaamu eno eya Pewosa Johnson Ssengendo nga Kayungirizi, tujja kubamba tuusa ku bantu abatuufu. Oyinza okuba nga olina ssente zo ntono, olinawo milioni 15, naye weetaaga milioni nga 25 okugula ettaka okutandika okuzimba. Ebyo byonna tugenda kubeera nga tubikolako nga Kayungirizi wa Kyaddondo CBS Pewosa ali wano mu UAE, nga mpangana mu kibuga ekya Abu Dhabi, okulaba nga tweddaabulula ffekka na ffekka, twetekemu culture y'okusavinga, okuzaazaamu ssente, ate n'okukola investments ez'amaanyi. Oyinza okuba olina ettaka weetaaga kusimbako kalitunsi, ebintu ng'ebyo, oyagala kukola investment, obeere wano mu UAE, obeere mu nsi yonna gy'olimu, oli Saudi Arabia, oli Qatar, ng'oli mumativu nti ekintu kyange kye nagula gye kiri. Osobola kunfuna ku nnamba y'essimu okubeera nga twogerako ebisingako ya WhatsApp, era osobola n'ogikubako eri +971 50 95 23 588 Johnson Ssengendo. Osobola n'okunsindikira email nembeera nga nsobola okuddamu, era ojja kuwandiika erinnya Johnson then oteekeko SENGENDO then oteekeko @gmail.com. Johnson Ssengendo ye email yange. Ojja kubeera ng'osobola okunsindikira, mbeerako ebiseera byonna, oba budde ki oba ssaawa mmeka w'ofunira obudde, osobola okubeera nga oyogerako nange. Ku lwa Ssaabasajja Kabaka nga nalondebwa wano omukungu Michael Kawoya Mwebe, Ssenkulu wa Kyabasa leediyo y'obujjajja, era nga y'omu ku managing director ba Kyaddondo CBS Pewosa, ate era nga yavunaanyizibwa ku kulaba nga CBS Pewosa egaziwa mu bitundu bya Ssaabasajja Kabaka. Abantu bonna, abantu ba Ssaabasajja Kabaka obawangaalira, njagala okubeebaza mu mwenna abamaze okutandika okwewandiisa, foomu zamaze okutuuka. Sindikira ka WhatsApp message, sindikira ku email, nja kubeera nkusindikira foomu ozijjuze. N'ekirala, nze wano sikwata ssente, ssente zigenda direct Uganda. Nze sikwata ssente, era nze ndiwo kuconnectinga ku nsulo eyo eya ssente eyo, okuzaazisaamu ssente z'okoze, muleme okutereka ssente zammwe zibeere mu banka eyo nga zitudde butuuzi, muzikozese zibeere nga zaala, ate tulabe nga tufunamu mu kyeyo kino kye tulimu. Ssaabasajja Kabaka awangaale, mubeere bulungi.